Mu disitulikiti ey'Entungamo mu muluka gwa Ngoma ku kyalo Mukoni gye tusanze famire eno nga erina ennaku Omuganda gy'ayita eyoza lumonde. Eno nno obeera onaatera okutuuka mu ggwanga ly'e Rwanda gye tusanze famire eno nga balina omwana oyo gw'olaba yazaalibwa mulamu bulungi ng'alina emikono ng'alina n'amagulu. Bwe yakulamu n'alumbibwa ekirwadde kino ne kitandika okumulya mwana wattu nno kyasookera ku ngalo ne kirya engalo emikono gyonna. Bwe kyamala ekirwadde okumulya engalo ne kidda ku bigere, ekirwadde ne kirya ebigere era kati ng'alina bikuggu. Taata w'omwana ono bwe yalaba ekirwadde nga kitandise okulya omwana we nga kyakalyako omukono gumu, taata w'omwana ono yadduka ne kati tewali amanyi taata we yalaga. Taata yabaleka mu nnyumba n'abaana abalala 3. Maama ono yalabirira ezzadde lino, ennyumba yakupangisa, talina mulimu gw'akola okuggyako okupakasapakasawo ku kyalo n'afuna ekiriisa abaana be. Yagezaako okutwala omwana ono mu ddwaliro naye nga buli ddwaliro lyagendamu nga bamugamba obulwadde tebabulaba. Eddwaliro lye yagendako nga eddene baamugamba nti okumulongoosa aweeyo obukadde 2,800 ate nga tazirina. Omukyalo ono atambuddeko mu malwaliro agawerako, agezezzaako ku maddagala ag'ekinnansi nga ebikoola, emirandira, naye nga ekirwadde kigenda mu maaso. Agamba nti omwana ono ayita mu bulumi bungi nnyo kuba nakyasobola kutambula nga yeewalula buwaluzi ate nga n'okutuula kimuyisa bubi kubanga alina obulumi bungi nnyo. Okugulu okumukko ekirwadde kikyakulya era nga bw'olaba amabwa gakyali fuleeshi, ekitegeeza nti ekirwadde kino kikyakulya okugulu kuno. Obuyambo obunkubaasika kwetaagisibwa n'okugira ngu ntambiise ogu mwana ndeebe okuyakira habw'okuba nyowe tinyine ahindi n'enju eyindi mumpangiisiibwe n'ompangiise n'omukaikuru nawe n'ekimu habw'okuba bakangira ngu omwana ngu akagwara endwara ya gangulini ngu gangulini kugira ngu ogitambe ngu ekire ngo neeweeraho $16,000 kandi ndi omworo tihiinaho ekinyine hati ntegire orambone akajya yarampa omubazo gwarampe yaba arampe kindareebesa abaana barabasigiire mbwenu ndyaho nshobegwa tihiine kinyine. Maama ono atutegeezezzaako nti landiroodi abanja takyalina kyakuliisa baana kubanga ono omulwadde alina kubeerawo nga ayonka buyonsi
wamu n'okubeera nga wakusitulwa. Ab'oku kyalo emirirwano baatandika okumwewala. Yafuuka kisekererwa wamu n'okumusungamu ennwe. Bambi ensi emufundiridde, anoonya gy'addukira talabayo. Ssente ez'eddwaliro zaabula kubanga talina mulimu, n'akasente talina bw'akajja oba waakajja. Abasawo baamugamba tebasobola okukola omwana ono operation, n'alekeraawo okubeera ng'aliibwa ekirwadde kino, naye nga baamusabira ddala miliyoni 14. Ezo nno nnyingi nnyo ddala. Ye n'agamba essuubi limuggweddemu, takyalina kyakukola okuggyako okubirekera Mukama Katonda. Kati nno ggwe ali eyo alabye emboozi eno, tusaba kutuwa ku magezi, tusaba kutulagirirako ku basawo abakugu, tusaba kutugulirayo ku kamere, oba oli awo n'okutugulirayo ku ddagala erisobola okukkakkanya ebiwundu bino, oba oli awo ku ddagala erisobola okukkakkanya ku bulumi omwana ono bw'ayitamu. Okay. Nze naawe n'omutugala ku sharing akatambi kano tusobola okukyusa obulamu bw'omwana ono, tusobola okukyusa obulamu bwa maama we, tusobola okukyusa obulamu bwa baganda be. SBF nga bweri enkola yaffe tusharinga akatambi kano, alina 2, alina 10, alina 1,000. Eno wala nnyo. So tuba twekutte mu wiiki ng'emu oba mu wiiki 2 tuba tusobola okudda. Bwe twekwatakwata mu wiiki emu oba mu wiiki 2 tusobola okudda eno mu ngoma walako, naye tulina okugusa ensonga eno. Sharinga akatambi kano, likinga, atera commentinga. Nze muzukulu wa Jomugeye Ssebunya, beera bulungi.